tukyagenda maaso n'okuvunula ebirooto ng'olwali tuli ku kirooto eky'okwegatta abamu kye bayita kawula. Abantu abasinga bazuukuka nga banyumiddwa ekirooto kino, naye simanyi nti oba nsobola n'okukunnyonnyola ne mmalayo obulabe obuli mu kirooto kino eky'okwegatta. Simanyi oba nsobola n'obbumalayo. Nga n'omunange ekigendererwa ky'ekirooto kino kiba kizze kuzikiriza. Kino ekirooto kibi nnyo nnyo, kyekimu ku birooto ebisinga okuba ebibi ennyo ennyo ennyo. Wera abasinga bakinyumirwa n'azuuka n'agamba kibadde kirooto kirungi, n'aba nga yandyagadde okuba nga addamu yeebake addemu akirooto, naye kirooto kibi nnyo nnyo nnyo. Kyova olaba abamu ofuna ekirooto kino nga waliwo opportunity ey'amaanyi, major breakthrough ejja mu bulamu bwo, kati ekirooto kino kizze okuba nga kizikiriza opportunity eyo. Abamu ekirooto kino kifuna nga ofunye connection, ogenda kukola interview nga mu butuufu olabira ddala ogenda kuyitamu. Kakati n'ojja ofuna ekirooto kino, oba omaze n'okukola interviews bulungi nnyo, bagenda nakuwa offer letter, bagenda kuwa omulimu, n'ojja ofuna ekirooto kino, awo bikoma ne kifa. Kubanga sex is a covenant, ndagaano. Okay. So ebiseera ebisinga bw'ofuna ekirooto ekyo ebintu biba bigenda kufa. So olina okutegeera nti kino ekirooto kibi nnyo nnyo era tukifuna n'oddamu tulo nakwebaka. Abamu bw'ofuna ekirooto kino mu bufumbo bw'ogenda okulaba nga ebintu bitandise okwonooneka, eventually nga bufa. Lwaki? Kubanga most of the times buli wofuna ekirooto kino obeera oli married mu nsi ey'omwoyo, obeera mufumbo nga wafumbirwa ekizimu kye tuyita sexual spirits, oba sexual husband oba sexual wife. So okubeera nga omusajja olina the spiritual wife, olina ekikazi eyo mu nsi ey'omwoyo nga kyakuwasa, ate kibeera jealous nnyo 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 nnyo, kiba kirina obujja, kiba tekyagala muntu yenna abeere naawe. So abamu ebiseera ebisinga buli bw'ofuna relationship empya eri serious, ng'olabira ddala bino biri serious, omusajja yali aproposes okwanjula lw'ofuna ekirooto kino, olwo ne bifa. Lwaki? Kubanga kiba kirina obujja. Ng'omuntu bw'abeera n'obujja nakyo kino kibaakyo kiba kirina obujja, kiba tekyagala muntu yenna, kiba tekyagala relationship yonna, kiyita relationship okufa obufi. Ekizimu kino eno kyegatta naye mu birooto. Kyova olaba nga oba ng'ofunye serious relationship nga kijja nga kigikuba, oluusi kigira na muntu oyo yennyini nnyini akusuubiza agenda okukuwasa, oba zze ng'ali serious mwe kijjira. Genda olaba weegatta naye, kyambala ekifaananyi kyonna kisobola okwambala. Genda okulaba nga weegatta naye ng'ebyo bifa nga biggwawo. Abamu ng'ofunye major contract ey'amaanyi, ng'olabira ddala ogenda kuyitawo, omukisa omunene Mukama aguleese, kino ekizimu nga kyesoosa nga kijja, ebyo nga bifa. Yes, kyolina okukola ng'ofunye ekirooto kino, tolina kutya, kyekisigira ddala obukulu. Tolina kutya, yingira mu kusaba n'okusiiba, tosaba just like that, yingira mu kusaba n'okusiiba. Bayibuli egamba ekyengeri eyo tekisobola kuvaawo okugyawo ng'ogenze mu kusaba n'okusiiba, Matayo 17:21. Ekyengeri eyo tekisobola kuvaawo okugyawo ng'ogenze mu kusaba n'okusiiba. Olina major contract ey'amaanyi ejja, oli mu relationship ey'amaanyi, ofunye ogulooto nga guno, yingira mu kusaba n'okusiiba, osazeemu amaanyi g'omubi, oyambale amaanyi wangule. Otherwise kino ekizimu ky'amaanyi nnyo, bw'obanga oli mu tulo, bw'obanga oli munafu, kiyinza okuwangula. Kugambye ekizimu kino ekikireeta ebiseera ebisinga kiba kizze kuzikiriza, kiba kizze kuzikiriza. Ebiseera ebisinga abamu obeera mu kusaba n'okusiiba, olunaku olusookera ddala lw'ogenze mu kusaba n'okusiiba nga kijja, kiba kizze kikulemese, kubanga kimanyi Bayibuli nga bagambye nti gamba ekyengeri eyo tekisobola kuvaawo okuggyako ng'ogenze mu kusaba n'okusiiba. Sometimes as long as oli mu bunafu kiyinza okukuwaamu ka space, naye lw'ogolokoka n'oyagala okuyingira mu maanyi obeeko w'oyingira, nakyo nga kigolokoka. Olunaku olusooka bw'olusiibira mu bunafu, ojja kulaba ekiro nga kizze, nga kiyiwa amafuta gonna, nga emu yaakyo kujja kulaba ng'ekisibo ekyo kikisazaamu, kyonna kibeere nga ekisibo kyo kikyafuwadde. Ate abamu ekirooto kino kifuna ng'ekisibo kiwedde oba nga kigenda kugwa ku lunaku olusembayo oba mu nnaku ezisooka awo ng'akava mu kusaba n'okusiiba. Era ekigendererwa kye kimu, kino tekijja buzzi, wabula kiba kizze kuzikiriza. Kiba kizze kuzikiriza oluva mu kusaba n'okusiiba omaze okukola ssaddaaka y'omu maaso ga Katonda nga kiyiwa amafuta gonna ng'oddayo ku zero. Lwaki? Kiba kyagala kukuzzaayo oddeyo mu ndagaano ng'obadde, kikuzzeeyo mu position ng'obadde wekikontrolingira oleme kutoloka. Kizimu kino ekyoyo kya bulabe nnyo 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 nnyo, ate abantu abasinga balowooza sinakyo. Naye abakirowoozezaako ku bukambwe bwakyo, abalina ebirooto bino ebiri repeated ng'agenda kufuna ekintu n'akiroota, lw'alina okufuna ekintu lw'akiroota, be bakitegeera obukambwe bwakyo. Ng'oggyeko okuzikiriza okuba nga kyagala okuzikiriza, ekizimu kino kijja okukumalira ebiseera, kubanga buli bw'olwana n'obaako w'otuuka
opportunity nga kigitta ng'oddayo emabega. So kikuliira obudde bungi kisobole okukuumira mu mbeera kicontrolling obeeraawo nga togenda mu kifo. Oba ng'ofunye relationship eri serious nga kijja kigikuba. Oba ng'ofunye omukisa ogw'amaanyi ogenda kuyitawo nga kijja kigukuba. Oba ng'okuŋŋaanyiza amafuta mu nsi ey'omwoyo nga kijja kikuzaayo emabega. Kino ekizimu kijja kudisitoyinga buli kantu konna, kyabulabe nnyo ddala. Kikuliira emyaka kubanga buli lwogezako okulwana obeeko w'otuuka nga kikuliira ebiseera, kikuliira emyaka, opportunity zonna zikuyitako buyisi lwa kizimu kino. Abakyala abamu abatazaala bavaamu embuto, amala kuloota kino kizimu, amala kuloota nga yeegatta n'obusajja, olubuto nga ayita ennaku ntono nga luvaamu. Kino kyo kijja kuzikiriza. Naye twebaza Katonda kubanga yatuwa amaanyi n'obuyinza eri ebizibu bino. Sikugamba bintu bino okukutiisa, naye njagala nkulage nti n'osobola okuwangula ebintu bino otegeere, kubanga most of the times kasita otegeera ekyakusiba kiba kyangu nnyo obukoosi kubanga ogenda ku lutalo omanyi kyolwanyisa okuba bukubi ku ttake. Abalala ekizimu kino kiba kizze nga kyagala kukutwala mu bwenzi. Abamu olufuna ekirooto kino kyoddamu okulaba nga ofuna ebirowoozo by'okwaka omubiri gwo nga gukola ki, nga gufuna feelings ng'otandika okuba ng'okola ki, okunoonya engeri yonna gy'ogenda okwendamu. Abamu toba na feelings za bwenzi mpaka ng'omaze okufuna obulooto buno, era oluguvaamu ebirowoozo by'okwaka bitandikirawo. Abamu okomekereza nga ogenze ebifaananyi by'obuseegu, balaba masturbation nga kikwonoonesezza. Kino ekizimu kikyafu nnyo ddala. Bino bye bimu ku bireeta ekyoyo kino okuba nga kiremera ku bulamu bwo. Ekisookera ddala, bw'oba ng'okyalina emikwano emibi, emikwano gy'olina bawemula, olaba comedy awemula, olaba shows eziwemula, okyalaba ennyimba z'ensi, bazina bye bakunama bye bakola batya, olaba tozivaako, olaba soaps ezirimu obukabakaba n'obwenzi, olaba pornography, olaba ebintu ebikyafu, owuliriza ebintu ebikyafu, olowooza ebintu ebikyafu. Ebyo byonna bw'obikola oba ogudde oluggi. Buli kintu kyonna ky'okola kitriggeringa something mu nsi ey'omwoyo. Buli olaba ebifaananyi bino oba ogulira emyoyo gino mu nsi ey'omwoyo, era ky'ojja okuddako okulaba ng'ofuna ebirooto bino ebyakawuula eby'okwegatta. Lwaki? Kubanga gwe kennyini gwe wagudde oluggi. So kati abamu onaaba leero enkya n'oddayo, onaaba leero enkya n'oddayo. Ku lwaki? Kubanga wagaana okweyawula n'ensi, wagaana okweyawula kw'ensi, oyimiridde emirundi ebiri. Yesu omwagala ate n'ebya Sitaani n'eby'ensi byonna obyagala. Kati tosalawo oli awo, kati ekikuumira awo buli kaseera ne kikwonoonera obudde. So sinandikwadde amagezi nti amakubo ago gazibe, emikwano emikyafu galawo. Ennyimba z'ensi zeesonyiwe, firimu z'ensi ezirimu eby'obukabakaba zeesonyiwe, ebifaananyi by'obukyafu eby'obuseegu byesonyiwe, n'ebirowoozo ebikyafu byonna byesonyiwe. Abalala ekikuumiddeko oguzimu guno ba X wagaana obbata. Buli kaseera oyogera feeling nezigolokoka, buli kaseera wagaana okubata, walemeddeko. Oli mulokole, olina boyfriend, olina girlfriend, muli mu bukabakaba ne bwenzi. Temuli bafumbo abalina muli mu bukabakaba ne bwenzi. Ate ne bapasita bamwe tebababuulira, babakyamula bikyamuzi. Nze kambabuulire, bw'oba nga oli mu boyfriend girlfriend, oli mu bwenzi, kino ebirooto ojja birootanga buli kaseera ebyaki ebya Jezeberi, lw'ensonga nti gwe kennyini gwaggula oluggi. Ekirala ekikuumira mu guzimu guno okubanga gukulemerako eri obulamu bwo z'endagaano ze wakoledda ez'obwenzi. Endagaano ze wakoledda ez'obwenzi, strongholds ezo, strongholds. Bw'oba nga tonnaba kuderivalinga, oba nga tonnaba kusumululwa, omulaba asobola zikozesa nga stronghold okubanga akomawo akireminga eri obulamu bwo, ng'akozesanga portals mwayingirira eri obulamu bwo. So oba nga wakola obwenzi nga tonnaba kulokoka, nga tonnaba kukkiriza Yesu, osaanye weenenye endagaano ezo zonna ze wakola. Jjukira okwegatta ndagaano ate ya musaayi. So endagaano zonna ze wakola, abantu bo bajjukira amannya zonna zenenye maaso ga Katonda, ate onaabe mu musaayi gwa Yesu. Endagaano ezo zonna ozeekutteko, ozeegaane, omulala abeere nga talina regrets ku bulamu bwo, abeere nga talina waayingirira. Ekirala ekireeta obuzimu guno okuba nga gulemera ku bulamu bwaffe busamize. Abamu mwasamira, busamize. Obusamize butambuliramu n'obwenzi. So bw'oba nga mukyasamira, kyagenda mu masabo, oba walinga osamira naye nga tonnaba ku byenenya, ate okkirize Katonda akusumulule, strongholds zonna ne sotayi zonna eziriwo zikutuke. Abantu bonna bewegatta nabo sotayi zonna zikutuke, n'emyoyo gyonna gye walinga osamirira byonna bikutuke, awo ofuuke wa ddembe. Abalala ekikuleetera okuba nga obuzimu guno bukulemerako, mwoyo gwakwaka, buli kaseera oyaka. Kati ebirowoozo ebyo by'okwaka ne biggula oluggi mu bulamu bwo.
kati obeggula oluggi mu bulamu bwo emizimu ne giyingira ekiro ne gijja ne giwa amafuta gonna ne gaggwaawo olw'ensonga nti nno oyaka personally ng'omuntu obeera oyakira bw'otunula ku bantu obaakirako. Abalala ekikumiddeko oguoyo guno nyambala mbi. Oli muwala oyambala bubi nnyo. Kati buli w'oyambala obubi ennyo oba toglorifyinga Katonda, ekitiibwa kya Katonda kiba tekirabisibwa ku ggwe. Jjukira Bayibuli egamba abakyala bambale bulungi kubanga baba nga bajja ekitiibwa kya Katonda. Kati bw'obanga oyambala bubi manya Jezeberi asooka okukiraiminga. So oluba lujjera lw'oba ogudde kubanga otambula abantu bakwakirako olw'ennyambala embi. Otambula oyakisa abantu kyokka oli mulokole. Oyambala kwakisa bantu. Oli mwana wa Katonda. So olwo lubeera lumu ku nzigi z'oba ogudde okubanga omuzimu guno ogusamba guno gukulemerako. N'ogamba bane nkoze buli kimu nsabye ensiibye n'ennyambala yo gikyekinze. Ennyambala yo egulumiza Katonda oba otambuza muzimu gwakwaka. Of course kiba kiglorifyinga Sitaani. Abalala ekikulemezaako oguzimu guno bunafu mu nsi ey'omwoyo. Walokoka wakkiriza Yesu, emizimu wagigoba naye kati gikusanga ng'oli munafu. Bayibuli egamba bwe bagoba omuzimu gumu gutambula mu ddungu yonna mu nsenyi enkalu ne gunoonya we gwegoma ne gubulwa ekifo kyonna we gwegoma. Kati ne gukomawo gulabe ku nnyumba yaagwe enkadde gugenda okusanga ng'oli empty. That means you are powerless. Empty, tojjuzibwa Mwoyo Mutukuvu oli awo. Bw'obanga walokoka olina okuba nga ogenda ku ddaala eriddako okubanga ojjuzibwa Mwoyo Mutukuvu. Bw'obanga tojjuzibwa Mwoyo Mutukuvu n'obeera empty, omuzimu gumu gwe wagoba gugenda guleeta musanvu. Bayibuli egamba omuntu oyo aba waasi n'okusinga bwe yali nga tannaba kukola ki kugobwamu mizimu. So bw'obanga oli munafu fuba okulaba nga oyambala amaanyi. Obula nkugambye nti abantu abamu ekizimu kino kijja ku lunaku olw'okusaba n'okusiiba olw'ensonga nti obeera mu bunafu. Abamu osibira mu bunafu. It's very, very dangerous. Kubanga bw'olangira okusaba n'okusiiba obanga olangidde amaanyi agasingira ddala okuba agasembayo mu bwakabaka bwa Katonda. Kakati buli muzimu gwonna gugolokoka. Bamalayika bagolokoka n'emizimu ne gigolokoka. Kakati gwe obanga oli mu bunafu nga toyambadde maanyi, of course emizimu giba gigenda kukuva pawalinga gikuzzeeyo eri gy'obadde. So kati obanga oyingidde mu kusaba n'okusiiba ngera bw'ekiwulira nti kusaba na kusiiba, yambala amaanyi obeere mu kusaba ate era nga bw'oli mu kusiiba. So obunafu kintu kibi nnyo 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 nnyo. Yambala amaanyi n'obuyinza ebyakuweebwa. Bw'oba oyingidde mu kusaba n'okusiiba beera mu maanyi paka ku lunaku olusembayo n'ennaku ezisookera ddala wonna sigala ng'oli mu maanyi kubanga wonafuira wonna endagaano zino zijja kuba zikomawo. Ogusamba guno gukomewo ate guddemu guyiwe amafuta buto. N'ekisembayo abalala ekikuumidde ku gusamba guno bikola by'okwematiza. Yes. Obanga weematiza manya nti nno ekintu ekyo kikola naye ne mu nsi ey'omwoyo oba okikola. Okay. Buli bw'okola ekintu ky'okwematiza oba owambiddwa omuzimu ogw'okwaka kubanga gutambulirako ekintu ky'okwematiza. So okwematiza kutambula na guzimu ogwo ogw'okola ki ogw'okwaka. So bw'obanga olina endagaano n'oguzimu ogwo ogw'okwaka, definitely ekiro gujja kujja of course gukukozese. Abamu mulina ebintu bye bakozesa ekiro. Olwota ogusajja gukukozesa bye byennyini bye njogerako olwaleero. So ogusajja ogugolaba ogukukozesa ogwo gwe gutta buli kintu kyo kyonna. Weewuunya lwaki tova mu kifo osabye osiibye togenda maaso naye gwe gusamba ogwo obanga tonaba kuguwangula guno guzikiriza nnyo nnyo nnyo. Kawe buweereza gukunafuya n'owulira ng'amaanyi gakweddemu. So ebikwano buli kimbagamba kyonna sibagamba kubatiisa, mbagamba lwakubanga njagala mbeeko kye mukola. Saagala mubeere nga mukwatibwa mu butamanya. Ebigamba abantu bange bazikira olw'okubula okumanya. So ab'emikwano kola kyonna ky'olina okukola. Yingira mu maanyi olwanyisa ogwoyo guno paka ng'osumuluddwa. Sabatamanyi bapita Brother Steven. Subscribing ku channel eno engeri yokka gye nsobola okukakasa tosobola ku missinga video zaffe ze tuba tuteekayo buli kaseera. Tugenda kukola ebirooto byonna paka nga biweddeyo. Obanga olina ekirooto kyonna ky'olina kiteeke mu comment section. Yes, nkitegeera ddala nti ebirooto bingi nnyo ebiri mu comment section. Bye sisobola kuddamu with comments, ebimu so kuddamu ku WhatsApp yange mbeera nkiteekako so giraba. Subscribing ku channel eno, message eno kusaba gisharinge kubanga abantu bangi beetaaga okutegeera ebirooto n'amakulu gaabyo. Video zonna kwe ziri ku YouTube, osogenda ku channel yaffe link kweri. Osogenda ku channel yaffe nola video zonna nolanga oyiga ebirooto byonna. Yes, eno part 3 tugenda kukola ddala paka ebirooto nga bigwe nsuubira okuba video like 40 videos. Yeah, video ngaana ze nsuubira naye ng'omuntu kuva n'abannuŋŋamya nsuubira okukola ekisingako awo. Teeka ekirooto kyo mu comment section
tujja batukiddamu okuyita mu video. Baagala nnyo mbere bulungi mweraba.